Joshike soka nengana ensumulula etandise nsijayo kamu ku kamu nensoka nenetega bwe netega nkugambye omusajja ali aliganye neetega sibunga ali bize omache nakola nakola nagenda shwi nekulyawo nensoka mulyawo nallo nemubikano omanyi musajja wange yeekaza nina mulyawo ate nemukera ntudde ewabala etandise bweti ebitama munange atolowooza naiba tebatuuka kukwewa na bitama Black Gem Pictures ye company kutuusako firimu etandise olunaku olwaleero avije Joshike nange Wendi Black Gem Pictures presents okategedde tolekedde guno mugo gwa sinema nakugamba eno episodes zijja tulya nabyo Donata tomusuwa ziwa Benoni naye tomusuwa mwene etandise zino episodes zijja kubattamu omuntu anti Joshike nange nzitula munzeewulira Rento Scandals katoro ntomusuwa Rento Scandals tugenda ku kitonda kya musanvu Sentongo Dax Damascus naye mwali mwene etandise Nachi de Viola muyite Vani Nachi naye mwali etandise olunaku olwaleero tagisuba Rento Scandals avija Joshike Nantale Pros omumanyi naye mwali aya basi erinnya olirabye Rento Scandals episode 7 etandise ate kasita owulira naamu nenga gwe ya subscribe nga nkugamba nti nokola kyamanyi nnyo owebale nnyo webali ddala ate gwe yanyiga akadde gwe tosubwa tutandise neneeyi neeyi okay akakasizza mwali kati n'aleeta amagezi naga nkoze ntyo muyita jukira oyinza okgenda n'okonkona omanyi neeyo ono omukwano gw'alina eri neiba ate gwo gwasukka wala kyeyakola munange ng'afuna akayinja wano mpola mpola namala verify nga baneiba teri alaba neyefuula ate akaana kamulengedde nkulaba naye tekabitegeera yeyawaya kiki nga tavaayo bannange soka nze ndi eno nze nanagizeegize dda naasuulayo akokubiri yefuula yeerongo agirana engoye nfuyiyano amula kigalo jangu naawe jangu nzija katikati jangu naawe tolwayo naawe ate kulwa nkugambye kati bategeera ddala communication eriwo manya amasimu oli kasita alabako giwunya ne bajja mukakuubo naye nkubya akayinja akasooka nenga tojja okimanyi nga wulidde naye nga seekakasa kigenda mu maaso akokubiri ndowoozezza babbi nono naawe kyokka nze neiba mpulira nkwagala wallahi nange gwolaba mba siteeredde emirembe ginzigweddeko ndi eyo okimanyi kyalowooza mukazi wange okakasa wandogotanye ng'olina mukyalawo banange nze simanyi ennaku zino waninya nange nano nkugambye nze nampulira mba nzigwawo iraba ebitama kyebimukola addange gwe kyoba omanya neyi bannange n'omukwano guli wano bannange kyokka nno baakumizigo ono ali mu kusigula muka munno omusajja yamala n'agwa mu ndubi saawe yali talina kyakkola n'agenda n'agwa mu miguwa gya neiba ne wallahi nkakasa nti nno togenda kunjiwayo nze nkubulira omutima guba gunha kati baba bali wano mukakubo munnakyalo naka temukatya firimu ekyagenda mu maaso n'ekyo tubasaba bambira mikwano musubscribinge onyige n'ekkade
Kyemusinga okwerabira akagambo olo mukeerabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli video gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu so ate likinga omala commentinge tweyanzege filimu kegende mu maaso n'abalengera n'abiraba naye okimanyi nkolera olaba nze nange mba sikulabyeko agambye niwaba tamulabyeko seba amagulu bageyingizaamu naka n'abiraba nze simanyi kyewange kati omanyi naawe tondekaawo nze tondekaawo ngenda katono nze wendi wonna woneetagira peke naawe komawo bino no babikola waliwo alaba eyefudde embega tugenda mu maaso munaye alina omusiibula kubanga mu nnyumba avuddeyo abadde teyeetegese bulungi kati naaga alaba oli agenze naye kwe kujja ne bannaye abakyala balina omukwano bwe guti bannaye singa buli lunaku lukya bwerutsi n'obeerako n'omuntu gw'oyagala ku mutima wenna n'owulira ng'emmeeme kuteredde n'ogenda n'obeera n'omuntu wenna nga tomwagala emmeeme neekwesindikule kati aba ali awo ne bamukubira mu bugalo oli otya nvaako nakovaawa mbakutte ovaawa mbulira ovaawa nveeyo nakasakugana okuyita mu kakuubaako wangana naye mbadde onona ki naka akakuubaako nakakugaana yakamugaana amanyi baba weekaza kuwamba kutte nkukutte n'oyo omusajja alina omukazi omwamba kutte nga bakola ki bwe mubadde awo byonna bye mwekoze mwetaddemu amagulu mwewadde bupeeke bannaye abirabye ate mbikutte ne ku ssimu essimu eri wano olaba muola waakomawo atandise okwegayira ngenda mukamulaga awo eyinza n'okumpaayo awo emitwalo 5 ngenda mulaga byona abirabe ate ne neiba nja muga nenaka osusse baba ngenda kuku ngenda kuzza mu kyalo nakatayagala kudda mu kyalo bamukubye pointi naawe baba tonkutako ndeka nesonyiwa ojja kugwa ku bantu nga bali bukunya mu saidi eyo kumbe eyogerako ayinza obbasa naawe sigenda kuddamu baaba ezo empisa z'omukyalo nagamba obyesonyiwe wenna ozunga ebintu by'okutta mu kibuga tebikola naye baaba olaba nonziza mu kyalo bwoti nja kuvaayo nga mtegedde muula akomyewo mbimulage byonna abirabe naawe nakanedda nakana olinaokimanya oli siisi ogenda bimulaga ne neiba mbimulage si alina olugambo kati nonkubuulire olaba nga siina kyenkukwese wonyima essimu era n'obigamba mulamuwo ate kyeyo naddamu mulamu kati baba kyeyajiddewo to mpa essimu bakonye ku kyeya ate kyeya yamuyingira leka baaya kyeyeekozi bannaye naawe baba kati mbadde nkulimba ge mazima siina ssimu nze sibalabye nako
Yenako muganda lokola basibalabye. Nze sibalabyeko yadde mubadde wasiina gyemba nze mbadde eri. Siyiseeko na mulukubaawo nga mwenywegera byonna sibirabye. Okakasa tobirabye. Era tolina gwogenda bigamba. Netoddamu yitaawo. Akayembe bw'akeetaaga si kulwa nga yeeyisaayisaawo. Kikinga weesesa. N'akayeesesa alayika alina kyagala oyisaawo. Kati wamma mbonna ye. Mbuwamma. Chairman. Ologenda nenda bachayi. Mbuwamma nsobola ogenda nenda bachayi. Siyina buzibu. Tubabaze ngina byane kyenda. Newoŋŋamba ngenda. Naze ndakumeka. Kyasanyuka. Baba nkunaze nakumeka. Banange baba weebale. Bane baba wange. Anoonya kyamuwa takiraba. Baba nkulongoose enviiri. Bannange. Nkugambye ayagana kumuwa kakomo ye ke yamuwa ate. Ekibuuzo kyaffe kijja mu firimu yonna kola nagamba Josh ke firimu gye mba njogeredde. Tuba tulina okujjamu ekyokuyiga. N'olwekyo mba ngenda kuwa ekibuuzo. Ate olabike nga ombuulira kiki ky'oyizeemu gwe nga gwe okola ki. Tuba challenging awo mu comment section. N'olwekyo kakasa nti noyitako mu comments kati munnange kali nkwenga jja. Ono namuyitamu akanana lwakuba ono tannamanya ate nga mukwano gwe. Nkugambye ab'emikwano ate laavu nga mukwano gwo yakulimu. Nkugambye buli kimu jjukira aba amanye entambula zo aba akola biki. Munnange nno nze omwami bino byonna abinkolera. Olaba ne we twakyuka okuva eri walikeerere. Obwana nga butulemesa n'essompyo. Nenzija mugamba sente byonna. Olaba ebibyo we mugamba oba sente oba ki byonna bikola. Nabikola. Ne okimanyi nga amagezi ge wampa nagakola. Byayitamu. Lyessanyu ly'olina. Oza nno byayitamu nnyo ekiryawo. Nkugambye omusajja namwegalita ne maama ojja jirya. Koona wano gwe. Wangi maama. Singa abadde asobola okwana. Era singa abadde asobola okunyumiza gwe yanditegedde. Yandigambye omukazi yandibukiika munaaye. Olaba omuntu bwe yanguyira obugoye bwonna nagenda ne mbujjaya. N'ensooka ne neetega. Ensooka ne mbwamala ne neetega ne neetaga ojjukira ekitundu ekyokutaana. Makye nakola. Nagenda ne mulyawo. Yali aneekalizaamu awo ssebo ne ngenda ne mulyawo. Ate ne kumakya ne mukeereramu. Owaaye n'olya. Bannange byakyuka ddi okuba nga abakyala be bali enkoko ndowooza enkoko. Olaba ku magezi ge waŋŋamba. Ebintu byakyukamukko waakiri era bwakiri akamu. Yadde era nga woomanyi naye nja. Nja mulemeza mugambe buli ku makya alina okuddamu agire si bino byakugenda. Nze byange nno biri kalekaleko. Ono ye yamuwa amagezi yeetege. Ne baaba yeetega naye byonna bye yeetega nga ho olemwa. Naye nange ebyange weebiti ate kiki. Kanebba kakulema okujjawo. Kali akantu. Gwe. Kagenda ne keeteekawo. Ne kakubuzaabuza ne kaleeta obusongasonga ne kakola ki. Naga kankalabe. Ekiki? Kakakazi obukazi nga kakulemaako kasimoolo. Gwe bimpeemu. Obwo obuwala obuzannyira ku basajja baffe. Nze nja kafunira eddagala. Kateebereza ono. Jjukira naye ali ku musajja we. Olaba singa kannema okufubuutula ako nja katuulira nkateekako kilo 5 kajja kakasa ekindiisa big pig si muzannyo kajja fenyerera wansi awo. Maama ng'ogenze wala. Yasiga kilo ze ajja katuulira kajja kiwuliramu. Aha. Eyo nga tuvuddeyo munnange. N'abakyala azzeeko ewaka. Awaata enjala oziraba. Ebyo byasinga okutegeera. Era munnange engeri gy'asiibawo yekka ewaka. Ate ng'omusajja amulekerawo obusente buubwo waliwo azimuteekamu. Neera aba alina okufumbira omwami munnange.
asange obinabikola kwekwasa buno obutooke ne baba leero alayika si musanyufu oba ate kiki munange nanyini mungajja jebaleko munange naawe jebale kiki nga tuli musanyufu naye nga nkutegeeza Sultan Bags ate osobola omukubirako oba nomboza ngamba Joshke njagala nsawo oba ompe ku namba ya Sultan Bags ojja kuba ogifuna bwagala ensawo yonna ensawo eza buli kika ensawo zonna Sultan Bags azikutuusaako ate nga yakola kyamaanyi nnyo okuteeka ssente mu episode eno so nammwe abagala okuulanga naffe tuba welcominga naye mpulira obunafunafu kiki tugende mu ddwaliro mudwaliro twandigenze naye waliwo byenjagala osooka okugamba kikiŋŋamba nze ndi mwami wo waliwo kyoti okuŋŋamba gwe ŋŋamba bugambi okimanyi nti nno okimanyi maze emyezi ebisigenda ku mwezi leka ate nawe kati ku mwezi wafuuka ddi astronaut okugendayo nedda naawe embuto obitegedde kikinyunyunyula bulungi sibe omusajja bamugambye okugenda ku mwezi yeewunyizza omukyala ate lwagenda ku mwezi kisiru ŋŋamba ekituufu bimukwasa n'ensonyi sembera nno nkubuulire okimanyi nga maze emyezi ebiri nga sigenda mu nsonga gwe omanyi tugende mu ddwaliro nkakase bannange kirungi ekyo laba ago nno mawulire gaba malungi naye twandigenze mu ddwaliro naye nkakasa agamawulire nageesunga dda omanyi oba oli mwavu bulungi ng'olina ekikyala kinyirira otakikuba penalty kiba si kikyo tujja gamba embaga eyo eba ejja kulindamu okitegeera kati woweesooka ekikyala ekyo ekirungi n'osooka okikuba penalty ne kikuzaalira omwana oba omaze okuwasa okusooka kati mwana mulenzi olwamugamba nti munnange ye yateeberezaawo n'agamba kirabika olwo lubuto naye tugende mu ddwaliro tukakase akwata bigere kujja ku S Medical Center eyo gundi clinic oba pharmacy eddwaliro bayirayo eddwaliro lirina pharmacy ddene nnyo osobola oddisangawo bulenga munnange nina omulwadde gwendeese musawo talya talina appetite teyewulira bulungi sibitegeera oba naye kamugambe ye kennyini ajja kwegambire kubanga bebi jangu munnange jangu bebi osooka onnyonnyola omusawo kugambye nga munnanga ajja annyonnyola omusawo omwami waŋŋambye nti tofiiringa fine alina byo byaŋŋambye symptoms nkituufu simanyi kituufu naye maze emyezi ebiri sigenda mu nsonga toli mu family planning yonna jjukira nazo ziremesa osobola okubeera mu family n'otalaba mwezi okitegeera kati musawo n'amubuuza mugamba kiki toli ku planning nti nedda siri ku planning nange kati omanyi kye tujja okukola okukakasa I think you need to check up you need to check up okozeseko ekisigi musawo aleese ebintu by'olubiological wano kano okamanyi bulungi sikamanyi gwe mulundi ogusoose takeberangako ku mbuto musawo kwe kumunnyonnyola kati kano olaba nga bw'okalaba kakuteekamu musulo ng'ayongera omusomesa ka pregnancy test bakakozesa batya
Oteekamu kano akatwe toteekamu ekyenkira ate n'obyonoona kanene akatwe kati womala oteekamu kaweemu eddakiika nga 2 kamala okusetolinga munnange jjukira ne kano kaliko endagirira mulagira two stream kaleeta obuntu 2 oba akamu kati okalaba kakola ki bwekaba buli 2 singa bujja nga buli 2 kajja kulaga ki era nga bukwafu bwekanabeera negative kajja bw'oba tolina lubuto kajja kulaga akantu kamu naye bwe buba 2 bujja kulaga nti oli positive olubuto mweruli tweyanza nnyo musawo kampaakinge munnange adda agala kutwalirawo ssebo kumbe musawo baalina enteekateeka ennungi Medical osobola basanga ebulenga Sultan Bags nagambe gwe yeetaaga ensawo ez'omulembe wonna wooli azikutuusaako right awo okuva mu kibuga nsawo z'abaana nsawo ezitambula nsawo za tuwa bonna ababikwasaganya avije Joshike nkubirako ye namba y'essimu gwayagala okwogerera firimu yo nawe ayagala okujoininga gurupu yange ate VJ Joshike official ye YouTube channel yange eri official eno Black Gem Pictures kolabidde eno be bano binanyini firimu kati gwayagala okulaba ebi Nigeria n'ez'abazungu n'ez'ebina Uganda ze neekoledde nga nze azoogeredde genda ku VJ Joshike official zino z'abakama bange so teweerabira okusubscribe nga genda mu comment section ngenda kuba nkulekerawo ekibuuzo kanjikuwe nakati ekibuuzo kyaffe mu firimu y'olwaleero kigamba nti woba gwe ono omukyala nga bbaawo wangi tatereera bulungi tokyamutegeera osala magezi ki okunoonyereza ekituufu ekimubuzaabuzezza tufuuse kati bambega b'abaami baffe oba abakyala baffe osala magezi ki okumanya nti ono okwebuzaabuza kwaliko kirabika nkiitingako what do you do to know omanya otya oba otwala magezi ki kati munnange nga tuvaayo eri ojjukira akatundu akavuddeko emabega ak'omukaaga Kabaya chairman bamusanga ne Mula nga bali mu Tulusi odeya kati esaawa zino ke kaseera babyogeremu ne Mula ajamuliramu amugamba Kabaya Mula yabagwako lunye oba kati agenda oba mulimba bizi nange Kabaya ye wakwekaza bwekaza nenga fe twamulaba buterebe kibaliko fe twakimanya nenga tewerabira okusubscribing akugambe wo subscribing ngana akade amba sibwe cyali achogamba chenalaba sibwe cyali kala kuonona mu chogambo yaga kuonona muto wange kimala mwalaba Amula kuwe kitiibwa kyovulaba ila nakulesoso Amula olaba ekituufu kyo nkuwe ekitiibwa era kyovula nakulesoso okokakkane ate ndyoke ekifo ky'olugulololo olaba ku lwoggulo lwolwo Mula kati akazanya ako kati ate twalina akazannyo ke twali tuzannya nange situga bonyi ne kalenze kyenjuka twaseerera ne twekona kati yawo sebo baaseerera twekona twali tuzannya jasine ne mwekona mwekona ne museerera ne mwekona owaaye mwekona ne museerera era mu bitundu byonna ebirina osinkananga gy'emimwa kasabyo ngamba mwali mwekona okakasa mwali mwekona gwe mwali mwekona sibo omuyaye mbu baali beekona banaye ye neekona olemwa awo mwali mwekona sebo mukulu mwali mwekona olaba ne Mula olaba nze bintu byonna bivaako ndi muntu mukulu era ebyo bintu nakimanya nenkola ki nembivaako naye oyo aba mulamu naye ate oyo aba mulamu wo biddamu bikola bibi temubikola naye ate Kabaayi oluusi ogenda okulanga talina nsobi kati Mula wama kibi nnyo okuba ne Mula nga Mula oyo taliiko agamba Mula nga mukazi wa muganda wo gundi gwe togira naye kibi nnyo okuba ne Mula nga wama Mula oyo talina kufuna muntu amumuula linga kati nga Mula Kabaayi ayagala kumuula linga Mula amugambirawo mubireke temubikola tonyonoonera mwana oyo tannamaliza kusoma naye kati n'agamba we bali kunsonyiwa naye waliwo ensonga endala
ate mulamu eri ku ggwe. Ensonga eri ku ggwe. Nze nina obuzibu. Kyogamba nze alina obuzibu. Ombuulire tomanya. Mbuuliramu tomanya. Obuzibu kyati. Oba obuzibu nga weebuli nsobola okubusootinga ate nga buli ku nze. Mula. Ate gwe ebinsumbuwa. Mula olina ekikusumbuwa. Ebinsumbuwa naabisobola. Ebinsumbuwa tubireke. Lwaki kuba? Dufumula olaba we nkulaba ukali. Sebo Kabaya ayagala kuyingira mu maka ga Mula. Kumanya biki ebigenda mu maaso. Nate ye talina kyatamanyi. Okitegeera. Limanyi ogwasooka obujji ng'ali kale ng'ali happy. Mula gwe manyiwe nasooka okubeerako nga mukyali eri yali happy nga musanyufu. Ennaku zino Mula sikutegeera. Konze kanja nkubuuzeeko manyi ekituufu kyo kiriwo obuzibu buliwa nze kubeera wano kye kitakusanyusa oba nsonga za bulaazawo munnange si ggwe. Nayo muganda wo takyampa budde. Awoza mirimu. Emirimu gyafuuka emirimu. Lindako. Baba. Baba oyo tekibyogera. Baba. Munnange si yeewaalule yali anjagala okkamala. Naye si yeewaalule yali anjagala. Akomawo twesaafiisa. Ng'ali awo. Ne kati. Munnange simutegeera. Sikyamutegeererako ddala. Nebuuza kiddako sikitegeera. Kiddako lindako. Kati kikyoligiza n'obudde kusiiba. Kikitakuwa budde tasiibawo wano oba tabeerako nange nga mukyala we. Kuba nze nali mmanyi baaba oyo gw'olaba. Baaba gwe mmanyi. Obadde manyi ali okke olwedde ssente ayina amaka nga manyi buli kimu kiri kiriya. Angamba mbu mirimu mbwalina nno. Naye yeekwasa mirimu. Mu mirimu. Mbu just mirimu mbu gimumenya. Mbwera mirimu gimumenya. Kyokka ate nga luli yali akola nengeera tugira entugira ebintu n'aba ng'agira ne kati maama. Wekiba bwekityo. Wekiba bwekityo. Aba tayisiza bulungi. Baba batakoze bulungi yadde. Abatakoze bulungi. Naye bantu mmwe nammwe nedda. Kyeka takyandabawo. Kanze ndaba takyandabawo kyekiri. Kati nze nganze we ndaba. Naye nja kwogeramuko naki. Nja kwogeramu naye. Banze nangamba. Uyinza oba olina wamunyiiza samu. Oyinza okuba nga ggwe wamunyiiza tomanya. Naye ate nga womanyiza ajja kuba ŋŋamba. Oli muganda wange. Kyogamba nakugamba. Toli muganda wange ajja kubiŋŋamba byonna. Scam down Gwe kakkana. Njogeremu naye. Nja kukutegeeza munnange. Kale kankwesige. Mulamu wange olina okuba musanyufu. Njagala muwulubire ng'oli musanyufu. Ekituufu tuddamu kubeera mu mbeera. Mula sagala kulaba oddamu kubeera mu mbeera. Kabaya alina okutereeza embeera wano Mula amuzzeemu essuubi. Kuba Mula ono otamukwata bulungi ayinza okulemesa Mula. Awo munnange bwe tujja okumanyiira ekitundu ekyaddako na biki ebyaddirira mu kitundu ekyomunaana. Abadde VJ Joshke Black Gem Pictures kwoli mugirabira Rento Scandals episodes ez'omulembe tugenda kuba tuzikutuusaako. Tugoba bakama baffe bali eri bumanyi bakaguje romantic productions naffe nno tujja bateekekaawo omuceere bateekekaawo akawunga. VJ Joshke nkuwadde ekibuuzo kyaffe awo teweerabira genda mu comment section onteerewo butya investigation kizokola okumanya oba omwagalwawo akukiitingako. Joshke